kati obuzibu alien bwayina nti amanyi ye w'amaanyi amanyi wakabi tebamuddamu tebamukyawa tebamulekaawo. Alien kyalwana nnyo okuba like nga nsigala kusaidye kubanga byemmanyi bingi atya kwabya byama okitegeera byemmanyi bingi naye since kati embeera gyayagala tutambuliremu mbadde sivangayo kukolako interview era newookebera tewali we nali njogereddeko ku alien ekintu kibeera n'akaseera naye mulinde alien bakoze ebikyamu abaana basiraanyiza abaana baloze bangi mujja balaba ng'omuka omu avaayo era we mulibeera awo muligamba diva yatugamba abaana bangi naddala mu music industry eno bamukyusa bafaino babbanili bangi gwebbanga lyomwana yeyali ati kati kambagambeyo ekintu kimu ekisooka mu byonna alien alina ekintu kyeyateeka mu mawulire awa nnyo sayidi ye amawulire n'abikka bingi n'asembeza nnyo abavubuka abo baali ebisiyaga abamusuusuuta okitegeera abo abamusuusuuta kati we bafunamu ne kano nti nno bamanyi okuraninga tiktok okitegeera basobola okuinfluencinga media biki nze alien yonna yonna gyali amanyi nze simuze ate naye akimanyi mu bantu abamukyadde batalimu. So kati olutalo olubeerawo tutuukenza I'm ready to face him. Kati nze tonsuubira kusanga alien neme kubeera alert oba kati mmanyi kyasobola okukola kyongamba takimanyi mbunna ebyange naye byaggwawo I moved on. Kati kambagambeyo ekintu kimu nze period gye nalimu ne alien nali simanyi kinfa nga twekyaye ne alien okitegeera era n'okumanya mbu nno bakingfa baali oba bamukwano ne alien era mbimaze okitegeera ndi ne kingfa but I moved on ne tuzaala n'omwana lwaki ye abatakita ye yaani gwe batakyawo omusajja oyo muzibu nnyo mwana naye mujja mutegeera mpola mpola era n'abawala abalala bajja kuvaayo boogere gye bali eyo n'abakyala abali essaawa zino kuba mu nju ayinamu abakazi abo in the same house bamutya lwakuba bamanya ajja bakuba is violent what but time will tell bajja kutuuka beetamwe nabo bajja kuvaayo boogere era n'okumanya mbu nno bakingfa baali oba bamukwano ne alien era mbimaze okitegeera ndi ne kingfa but I moved on ne tuzaala n'omwana